tutambulidde busiika ku luno etujje oluyimba otubuuliridde alubakakatako nno obutereeza ebintu ebyo nti amaka gabeere gaddembe kituufu galina kubeera nga gaddembe. Tuli mu Family Clinic Program etukwasaganya ffenna abantu abava mu maka. Buli yali eyo ng'omanyi nti wava mu maka, wava mu musajja, wava mu mukyala, twogerako ggwe ssebo oba nnyabo era nga tukwaniriza. Tuli mu wiiki y'abanakazadde era nga wiiki eno tuli mu bannakazadde ab'emaganjo. Mwebale nnyo okubeera nga mutambulira naffe mu programs zonna okumala wiiki eno yonna maganjo. Ku ntikko tweyanze geneserema kutumira mikwano gyaffe abannakazadde b'Entebbe bwe twali nabo wiiki ewedde ne bannakazadde ab'Enansana abaasookera ddala mwebale nnyo mwebalire ddala. Wiiki tugiri ku Friday etambudde nga bwesobodde. Obumyufu bubaddemu obwajja obwatwewuunyisizza akamyufu k'abammeeya. Abantu ne bajja ku polling station naba nga balinga 5 olwoka beegabanyaamu awo omu n'agenda ku mugongo gw'oli abasinga bayiseemu nga teri avuganya. Mbwe abantu abasinga badde batidde kubanga emivuyo gibadde mingi mu kamyufu nga beekengedde naye ate nga poliisi yabadde bagamba ejja kubeerawo naye ne bagamba noli yaliwo naye era ne babaawo obuvuyo. So oba ngeri ya kuzizika bantu batalina bawagizi ng'abalonzi tebaabaddeyo mulowooza nti by all means baba balina okujja bandi batebaliyo bayinza okuba nti bawagira bammeeya naba LC5 ku luno tebaasombye. Actually Daily Monitor yekyogere negamba mbu abantu bagambye tebabawadde transport bulijjo bibaamu ebyo. So ebyo tebitamba naye njagala nkujjukize Munnayuganda nti okufuna endaga muntu empya munnange enteekateeka zikyagenda mu maaso naye kyanguyire kubanga kijja tuuka kibeeko ekkomo wazizza bujja endaga muntu yo kyekibuuzo kyensobola okuwa mu Family Clinic ya leero. Family Clinic eya last Friday twali na baana era abaaliko mwamanya twali twogeramu n'abaana kuba twafuna bannakazadde okuva Entebbe ne tubeera n'abaana b'essomero betwanyumyamu ku nsonga zaabwe bo n'omukwano oguva mu bazadde naye nga twali tuolwedde wano mu family usual topic twali taddewo topic yaffe enene ennyo eyaliko ekigambo nti family violence and sexual abuse. Gyetwakkiriza oba olina ekigambo nene ekisinga ku kye tulina okukitubuulira naye ffe twagamba nti okutulugunya mu maka n'okutulugunya mu by'okwegatta kuba twagamba kati kabasanya kuba kulala okukwata olisa maanyi kirala ate nga lyo n'okukwatirira so kwonna kuba okutulugunya naye nga ojja kutuwa ekigambo ekikusingira. Mukadde Madison mwali era tukyali ku topic eyo gye tugenda okwongerako luli twakabikkula twagamba nti wano kabikkuse twakabikkula aka domestic violence okutulugunya kuno mu maka abatulugunya bebaani awo twatambulira ennyo okusinga. Mukadde tusanise nnyo okulabako ssebo. Amiina nnyabo. Lydia muli mutya? Tuli bulungi. Bambadde bambuuza no nti kwoli ku TikTok live banyige. Bagendeyo. Okay. TikTok live bagendeyo. Actually Lydia ndowooza twagala kusiima nnyo mikwano gyaffe abagoberera emirimu wano gye tukola. Gye bujja we promise to be better. Yes. Nga tukikoze kuba ndowooza kisoboka nga bandaba nga ne Lydia bamulaba bakuwulira eddoboozi babeera baliraba naye olw'okuba kamera etunudde wano munze ku TikTok babeera tebakulaba. Ndowooza tujja kusaba ba engineers baffe wano batuyambekoko ndabikeko eryensi ensi ekulabe bagire balabe ku liiso mya bave ku tuuso tutu bagende ku maaso mya so ndowooza we promise tujja kikola naye Lydia nzikiriza namuseeko mikwano gyaffe abatugoberera wano ku mukutu gwa TikTok ate n'okubategeeza nti bingi ku mirimu gino gye tukola ku social media ojja tusangayo ekituufu ekyamazima gye tuli olw'ekiswa kya Katonda ku TikTok nkesi nga otugoberera ng'ate wandyagadde okutegeeza omwami wo omwana wo omukwano go mugamba agenda anoonye mannya ga Mugerwa Madison Bikongolo gokka bwe gati ne bw'oteekamu Bikongolo lyokka bulanga binaakusumba oyinza n'okuteekako Bikong n'okoma bisigadde bajja kubikuleetera Mugerwa Madison Bikongolo ate tusobola okuba nga tukwasaganya wano emirimu gye tukola gye tutera okukolera wano olw'ekisa kya Katonda. Lydia nzikiriza mbuukire ka starter kano. Njala kwogera ku energy drinks zino. Lydia njagala mu starter njogere ku energy drink. Ekirungi tulina gy'omanyi linnya eyo tojja ndimenya.
Lydia sirina gye nja kumenya linnya yadde n'akamu naye njogera ku energy drinks in general. Yes. Uganda efumbekeddemu abantu baffe ng'obutamanya kye kimu ku bye balina ng'ebibala ebinene okusinga ebintu ebirala byonna. Kaakati wateekeddwa okubeerawo obumalirivu n'okwewaayo okuyamba abantu abali ignorant. Ekigambo ignorant tekivuma. It only explains the state of a person. Era omuntu bwe bakugambanga nti you are ignorant. Edda omanyifu abasomera mu masomero agamu omwana yavumanga munne nti look at this person is ignorant. Kati ekyo si kivumo. It's just being descriptive of the state of a person. Naye levo ya ignorance ewangalira mu bantu nga n'abamu basomye. Tuteekeddwa kuyamba buyambi. Njala kweyambisa muzindaalo guno okwogera ku zi energy drinks. Mmanyi nti kamashale mu byenfuna nja kuba nkola bubi abamu. Naye nze obulamu bw'omuntu omu obusaanawo businga millions ne millions ez'essente omuntu z'akola ki? Zaafuna. Abasajja bangi olwaleero wetwogerera amaka gatabuse ninga gatabukiddemu energy drink. Kubanga baddira ne babakolera zi energy drink ne bakugamba nti money power amaanyi g'ekisajja okusobola okugafuna n'okunyweza amaka. Muteekemu energy ki? Energy drink. Era bazipika. Lydia ennaku enkwata nti ffe abamu abamanyi waliwo abantu ng'abasawo bavuddeyo ne bakola statement nga tewali kirala ng'ekisinza okubajja mu bulamu bw'ensi zi energy drink ezimu ku ezo eziteekeddwa. Ekigambo kino energy drink ndowooza maybe njagala nsooke nkiqualifying. I want to qualify my statements okusobola okuyamba abantu abamu. Traditionally twabangayo ne kye bayita zi energy drink for health purposes. Yes. Olye yabadde mulwadde abasawo ne barecommendinga ne bagamba nti ku lw'obulungi lw'omuntu ono okuddamu amaanyi nga ne glucose levels bazistepinzeekokko. Ezo najjo medically oba mu pharmaceutical sort of industry osobola okusangayo. I'm not talking about those. I'm talking about abafere bannakigwanyizi government ya Uganda. Era government eno enansonyiwa. I have no kind words for this government. They would be the first mu byobulamu. Nze newunya government erwanyisa COVID-19 lwaki tevaayo nerwanyisa energy drinks ezitta abantu nga ziba tugoka malugumazi. Oli nakuba n'akalango sijja kumwogera naye ng'apika n'apika ababoda banywe. Naye okusinga ennyo abapika zi energy drink mbukubanga mwagala kukalubya binywa. Ana obusirusiru obujja butwaluliramu buli lukya ne tufiirwa abantu. Fe abavaluing. Lydia kankutegeeze obulamu bw'omuntu buli so precious. Omuntu omu bw'ati okuva mu bulamu bw'ensi recklessly should be painful eri buli muntu. Naye olwaleero tulina abavubuka baffe nga energy drink agifuna and indeed kye baagala bakifuna. Yes. Omanyi sitaani kakutegeeze sitaani n'abagagga nga ssente muzijja wa sitaani mbatumiddeko. Era bw'oba tozijja wa sitaani gwe si gwe ntumidde. Leka banno bentumidde beeyagalire mu kutumibwa kuno. Buli mugagga ng'ensimbi ozisika wa sitaani mu ngeri zo zonna wamma gwe nkutumiddeko. Gwe atazijja wa sitaani okutumirwa kwa banno kuleke. Sitaani nga bw'olaba bw'asooka n'akuwa essanyu eriri temporal mu bugagga obuvudde wa sitaani. Ne bakulaba weeyagala naye ng'ate eno otigoma. Kaakati ne energy drink ku maanyi g'ekisajja kyakolera ddala. Abasajja simanyi, abasajja abatalina maanyi, abasajja abakovu, abasajja abatono. Njagala okwogera n'abaana b'eggwanga abasajja abagoberera puroguramu eno okubategeeza Katonda yaddira amaanyi g'omusajja n'agateeka mu maanyi ga bwongo. Ekikolwa ky'okwegatta amaanyi gaakyo gali mu mutwe. Naye ndowooza mpite omusomo. Ndudde emisomo nga sigiyita. Nze mugerwa ngenda kuyita omusomo. Ndowooza mpite musomo. Ndyoke nnyambe ku basajja bategeere amaanyi g'omusajja ge muyita amaanyi g'ekisajja ag'okwegatta tugajjanjabira mu bwongo so si ku kinywa. Kati energy drink awaga mutima n'amala n'awaga n'ekinywa.
kakati nobeera ng'omusirusiru atalina byakola era ne mutandika n'okukola kye tuyita sexual abuse wano essaawa nnamba oli mu kwekejja naye gy'okoma okwekejja omutima gugenda gupasuka drinks zino abazikola ng'ekyo ky'oyagala essaawa eyo okifuna ekinywa ne kyereega ekyo kimu era bano basimanyi nvuga ngendo mpanvu oba gy'obalaba obeegendereze bazinywa nnyo kati muzikozesa in most cases bavuga distances ki nene nga teyeebase recently nali nvuga nga nva Arua was it Gulu oba Arua one of those distances naye nvaayo nga mu butuufu ntuuka ekiseera ne mba nga asumagiramu but that is normal amateeka gatugamba Lydia nti bw'obanga ovuga n'owulira ng'osumagiramu noonya the nearest and safest point parking emmotoka weebakemu you obeying your body kati energy drink ekugamba topowa lugendo kateeke wali nywamu kati abo bwe batyo ne 24 hours azivuga nga teyeebase naye nga kiki kyekola ereega omutima n'ereega obusimu kakati n'osigala nga ddala oli kalaso nga bwe weeyita kalaso naye ng'ogenda okutuka mpola kyeva njagala okumaliriza programu nga mbasaba ekigambo musajja amaanyi g'omusajja omusajja ow'amaanyi ali mu bwongo abakazi bano tebeetaaga kinywa kiringanga muti tebeetaaga kinywa kiringanga muti era tebeetaaga nziramu lwakuba namwe Lydia management ya rediyo eno programu tesaana budde buno kati byenjagala okwogera njogera neekugira tugize ekiro mujje mugiteeka ekiro nammwe kaakati nandyagadde okwogera sisobola kwogera naye era ebbanga lyomaze mu kuwumbawumba kifune engeri okigoya Lydia ndowooza nagenda mu programs zange probably live kuko ekiro nenyinyonnyola nolwekyo kye bayita ekikolwa ekyo kyesagala gendamu nnyo wala olw'abaana baffe abayinza okubeerako nga kwe bali tekyetaagako mbeera ya budde bungi obufere n'obusirusiru obubuwangalira mu bantu nga ne research takolebwa they have told people nti the longer you stay nobeera okwo ng'olinganga ne mubanga abasiru ababiri abantu balina ebingi ebyokukola n'oli abanywedde baani kuba abantu abamu balina kyekubira n'okinywa aye n'ogenda ali atanywedde weebale nnyo kyebanjagala okubasaba nti research yenna atulaga ekyo nakyo tujja kiyigirizaako naye ndowooza temporary recall family clinic onaagiteeka kiro musooke mugiseetule ndyoke njigiriza abantu it is the wisdom the tact and the skill ekozesebwa it's not how long and how hardened you are nti yereeta kakati bino byonna byemukola gwe lwaki Lydia lwaki abantu abasinga okuba n'ebintu ebyo ebyokwesiriwaza be basinga okulemwa amaka osanga obusajja ebyo bye muwoza obusajja buli eyo bo bulinga nankoko naye biri bye bukola Katonda yatonda ekitonde ky'omukazi nga olwaleero mu abaagala okugenda mu ddwaniro ekiro byokola kati bye bikutuusa mu ddwaniro ngeri ey'amagezi ogenda okutuuka wali nga akagoba kaggwamu nabo ggwe abalimu amagezi kati bali mu kuweereza message bitereke biva ku cafe javas baweereza drinks batwala bitereke omusirusiru aliko energy drink anywa agenda okutuuka eri nga actually ali mu negative ono munna agenda okutuuka eri ng'ali mu ziplus na ziplus nolwekyo banange ndowooza kankobe wano ebisigadde tuli biraba olulala tweyanziza nnyo mukadde olwakasitaata ako alina amagezi era manyi akalonzeewo yes family clinic nkujjukiza gye tulimu ye program ako kowulidde wano tukayita kasitaata ke kasooka okubaako be katereeza mu bwongo bw'abantu ne bye badde bakola ne beekubamukko munnaffe ate mu kifuba omutwe gwe tuliko gugamba nti okutulugunya mu maka family violence gwe twatandikako ku Friday eri eyaggwa ne tulaba okutulugunya kuno mu maka levels emitendera kwe kwatambulira naawe abadde tamanyi nti kyokola kya kutulugunya gwe beerako kuno otegeere omuntu atulugunyizibwa atya mu maka mukadde awo we tuli Lydia sebo nga tuzze ku topiki yaffe ey'olwaleero oba gye twayanjula luli
twakola statement nakati tugiddamu nti surprisingly abantu abakyasingidde ddala okubeera ab'obulabe statement eyo yankwatako nnyo. Brian Sadat, Brian Strong ne Barbara Sayad mu kitabo kyabwe The Marriage and Family Experience bagamba nti omuntu akyasinze okubeera obulabe eri amaka akolidi yakankwatako nnyo eri mwagalwa munne si ye muntu gwatamanyi stranger naye ono gwamanyidde ddala bwe basula ewamu yali like okumuteekako era ndooza kano kajjayo nkasimbulize bye twalaba luli ka statement Lydia kagamba until the 1970s Americans believed that when they locked their homes at night they locked out violence. Yes. The sad fact is that they also locked in violence. Nti omuntu yalowoozanga nti bwe yeggalira ekiro obutabanguko bonna obuli ku street obuli mu bantu abafu n'ebirala abuggaliddeyo mbu naye beezuula bwezuuzi nti buli bwe yeggalira n'omwagalwa we unfortunately aba yeggaliddeyo ne nannyini kutulugunya agenda omuyisa obubi. Kakati ne tulaba ebintu bingi era ne tulaba ne definition ngezako ku bridginga eri omuntu ataliko ku programu eno ne tugamba nti okusinziira ku Richard Gales ne Claire Pedrick Cornell mu 1990 bagamba nti violence is an act carried out with the intention or perceived intention of causing physical pain or injury to another person. Nti ekigambo kino violence ffe kikyatutaataaganya wano kubanga ekituufu ekyamazima ekigambo ekinnyonnyola obulungi ekintu kino ekimu tekiriiyo mu Luganda naye violence tuyinza kukiyita kutulugunya omuntu okukolako effujjo ku muntu okukosa omuntu byonna bituulawo naye nti kyekikolwa omuntu ng'agenderedde okuleeta ku mubiri gw'omuntu obulumi oba okumukosa definition yemu naye abalala bagamba nti n'okwogera obwogezi verbal abuse waliwo omuntu ayinza okukolako violence mu bigambo nebeera y'omuntu ng'akola violence naye nga this time round ye bw'aba agikolera mu silence. Waliwo abantu beeyambisa okusirika ng'akasaale. Kakati ebyo byonna si bye tugenda okutunulako ennyo ffe tugenda kutunulira nnyo eno ekoseza ddala obulamu bw'omuntu physically. Tuli ffenna era twagamba we said we want to dedicate ourselves ku ekyo kubanga biri ebirala obuzibu bwabyo Lydia birimu ambiguity waliwo grey areas ku byo nti nze yantegedde bubi naye oyinza okuba omuntu oluyi n'ogamba nti yantegedde bubi I didn't mean to cause violence. Physical violence ebeera yeeraga bwerazi yo yokka. Kakati Lydia njala tugatteko akagambo twagala okutunulira models. Model kye ki? Kwegamba ebintu mwe tuyinza okutandikira okutunuulira ekigambo kino okukosa mu family ne mu baagalana engeri gye beekosaamu naye okunoonyereza byekutulaga n'ebirala ebiringanga ebyo. Kitegeeza teekeddwa okutunulira mu kifaananyi ekigazi ekineneko. Ekigambo aggression nga bw'okinoonyaawo nabadde njagala nawe kinoonyezeeko awo. Njala kuwa akagambo ka definition k'ekigambo kino aggression. Bagamba gundi ali aggressive. You should be aggressive. You know, if you want to be a person of rare capabilities, you should be an aggressive person. You know? Naye ekigambo kino aggression kitegeeza ki? Kuba njala tukinnyonnyole wano. Lydia gw'okituuseeko? Ngenda kifuna. Meaning of aggression. Okay. Era biddo kiteeka mu notisi zange wano. Naye tekijja kutubula. Ewange wano wagamba nti feelings of anger or antipathy
resulting in hostile or violent behavior, readiness to attack or confront. Eyemu kunyinyonyola eya aggression. Ng'omuntu alina ekisungu, omuntu ng'ali hostile, akyankalanye, nga bwe kitaba kiki n'okusobola asobola okukuba okutuusa obulabe ku muntu, ng'ate mwetegefu nnyo. Mwetegefu. Cambridge Dictionary bwe beeyogera ku kigambo kino aggression yeegamba nti spoken or physical behavior that is threatening or involves harm to someone or something. Ekigambo ky'oyogera oba kyokola mu bulamu engeri gye weeyisaamu ngo naye olina okugenderera okusobola okukosa obulamu bw'omuntu. Ebigambo ebifaanana bwe bityo nti ekigambo kino aggression oluusi bakikozesa abantu balowooza n'okulowooza nti okubeera aggressive kirungi naye emabega waakyo waliwo okunyigiriza. Aggression is a trait that our society labels as generally desirable, especially for males. Society yaffe bwetyo bwekola ki ekifuula ng'ekirungi. Getting ahead of work, asserting ourselves in relationships and winning at sports are all culturally approved actions. Ekyo kituufu mu byemizannyo, kukwana n'ofuna n'otalemwa, kola emirimu, n'obeera w'amaanyi n'ebirala. Naye omuwandiisi agamba nti buli famire zirina ups and downs. Naye kasita kituuka ku physical aggression, okukosa obulamu bw'omuntu, tuba tetukyalina kirungi kye tulaba mu kigambo ekyo. Ndowooza oyo statement eyo bw'ogikwasaganya n'etuula bulungi nnyo mu kiri kye tubadde tunnyonnyola nga definition, then tubeera tuggyeyo amakulu agali complete. Waliwo ekigambo omuwandiisi Gales mu kunoonyereza kwabwe ne Cornell mu 1900 bagamba nti okukuba abakazi kifuuse kitundu nnyo kati bali mu Europe, nti kyafuuka kitundu nnyo ku bulamu bw'abantu to the extent nti abakazi babateeka ne mu kifo mbuba bayina okubatereeza. Musajja bw'aba akuba omukazi amukuba amutereeza, amugunjula. Nga biri mu Europe. Kati bwe bibeera mu bali oyinza okutebereza ate wano. In part, this is highly questionable. Women are considered appropriate victims of domestic violence. Mbw abakazi ne babateeka mu mbeera nga talina kyakkola wabula akkiriza okukolebwako, okutulugunyizibwa, okuyisibwa obubi, kubanga society ekyakomodatinga. Lydia, mu society bw'ogenda n'oga nti omusajja nga yankubye oluyi, abasinga basigala bagamba nti kino kyewuunyisa gwasoose. Nti wano tukuba. Kakati men understand and accept the idea that women sometimes need to be put in their place by men. Didi your statement ndoza nyambo jinchusize. Sinti sigisobola. Nenyina kyenjagala. Kanjiddemu. Many expect. Nti abasinga basuubira nti. Understand. Era bategeera nti. And accept. Ne bakkiriza. The idea that women sometimes ekirowoozo nti abakyala ebiseera ebimu need to be put in their place. Beetaaga okutereezebwa by men. Abasajja amutuuza wansi. This provides the cultural basis for the physical and sexual abuse of women. Ekyo kyetawo nno n'eno ey'okubeera nga abakyala batuukisibwako obulabe ku mibiri gyabwe abasajja n'okabasenyezibwa mu by'omukwano. Idi yanzikiriza nsooke nnyonnyolemuko katono awantu awo. Nti as long as omusajja yeetumya emirimu Katonda gy'ataamuwa, kamutegeeze Lydia,
violence wajjidde omusajja ne bwalibeera mu maka nga mu magezi tategeera nnyo kiri awo kawuki emusindika nemulowoozesa nti alina duty okutereeza omukazi amumalemu akajanja amumalemu ekyejo era bwe kiba kyetaagisa n'okumubonereza akole ki amubonereze nkyaleero nazuukuse nengezaamuko nentuula I kept imagining nengamba okay abasajja abakuba abakazi bagalula batya nogenda mudabirwamu Lydia nagezezza kumakya nga neetegeka nzija kakati nekuba akafaananyi nga n'omukono nkola ki ngalula naye nga bwe ngutwalayo n'okwesekerera gugenda wa era gugenda kutuula wa abasajja abali eyo njagala bannange mulabe mutegeere ebintu ebimu nga sitaani yali emabega waabyo omuntu omukulu abaana bange bakuze my baby is in senior 1 with 13 years naye olwaleero Elizabeth ne bwanyiiza sikyayinza mukuba kirungi nkyogera tawulira kuba abeera kuwulira yalina kyono ne bwe mutwalaganya nakoma dobba kuba si mu ngeri ya galamira si mu ngeri ya kakati olaba ne Liz kubanga when I sit with my daughter we reason a lot omuntu omugezi ng'oyo omanyi Lydia okimanyi nti tugenda okulowooza mbu abaana bakuze nga baakula dda I sit with my daughter we reason out a number of things nakuwakingira out certain puzzles nakuwa advice nga advice ekola kati omuntu afaanana bwatyo bwe tugendedde mu mmotoka nga n'okuseka tuseka nampa ne ku magezi nempitawo olweggulo bw'abanyiizizza ngalula nti oluyi naye abo bonna n'obabuuka n'ogenda ku mukulu munno n'omugalamiza mukazi ng'ono ali ku rediyo ono Lydia nga se balina ne faani base alina abamuwagira eyo bwe bakinywe kye bwe bate bamuwulidde ku family kiriniki bawulirira ddala nga bali ku loosi kakati gwe n'akusiba oluyi onokiddamu Lydia atege n'amuga nti gamire Lydia waliko ku mulembe gwe bagambako abantu naye anange okutulugunya kubi nnyo okubya omuntu n'okukaaba akola ki agamire naye n'omuga nti gakole ki gamire oyo mukyalawo gwogamba kakati ate ekiro n'oyagala ag'enkima abasajja bannange ntumiddeko ku basajja abagwagwa mwenna bw'oba toli mugwagwa okutumira kwaba n'okuva emu naye buli musajja omugwagwa yenna ekigambo omugwagwa n'okugwagwa byagala okufaanagana oba abantu batobeera balimu ebintu bingi sajja omugwagwa people were not gentlemen abasajja bakyakuba abakazi tumidde ku musajja omugwagwa yenna waali nkutumiddeko nga mukyakuba abakazi omukazi gwe wasibye oluyi gwe wagambye nti gamire omwenyi otya kakati ne mujja noganota amanyi Katonda yakola okukolola mu bulangiti n'okola ki n'omwenya n'okolola abo bamwenya era omusajja akuba omukazi alina amagezi agamwenya bakolola bukolozi bw'alaba okukolola tekumugasizza n'agatako ekisinziiro otegedde Lydia kakati ono gwe yakubye gwe yavumye naye kati mugenkima akola ki amwetaaga olwo ebintu ebimu basebo ne bannyabo n'abangoberera abali wano ku TikTok n'emikwano gyaffe abali abatugoberera nga twesiriwaza buki twesiriwaza there is no way no I can't it baffles me it is beyond my understanding nti ngenda galula oluyi nkube mukazi wange how era kiba kiki somukadde otegeeza tewaliiwo kamomenti konna nandowooza yonna erina kujjira nti omukyalo ono waliwo otuuka ng'osobola omuwaayo oluyi kambuuze obanza omukyala nekubayo ku mwami ku mulimu gwe nnyiiga bakozi bannange nkuba bakube era bw'obakuba osibirawa mujye mwegendereze abasajja abakubi
ekimu ku bintu bye basinga okutereka busiru waliwo abamu abaddira programs ezenkola wano ne balowooza mba mbadde hashi mbunvumye enze bikongolo sivuma bantu ntera kuvuma mbeera okuvuma omuntu kiba kitegeeza nti nvuma Lydia naye kakati Lydia bwe njira ne ngamba nti abasajja abakola ebyo basinga kuba na busiru nga bwe bungi mba nvumyani Lydia mbulira gwe nvumye tewali naye abaagalwa twogere amazima buli bw'otandika okubanga tosobola kutuula wansi kusengejja bintu be bayita ba gentlemen abakazi banyiizi zinowanga nyiizi naye nze Lilian bw'aba nyiizizza ekimu ku bye neeyambisa kusirika nsirika n'enkomawo omanyi obusungu ndowooza nali ku rediyo eno nenyinyonnyola abantu buli omutwe bwe gujjako obusungu ne butuulawo amagezi nga gasaanuuka nga geevaporatinga nga gavaawo kati omala kukakkana amagezi ne gakondensinga illustration eyo ngirinako we nali ngitadde ndowooza oba n'agiteeka ku TikTok nyina akantu ka illustration ke nakola every time obusungu bwe bujja ne butonnya ku mutwe amagezi ga ntondo gabanga bonaafumba amazzi vapor n'ayambuka magezi nga gambuka condensation will take place only when you have cooled down obusungu nga buweddewo amagezi nga gaddamu nga gatonya nga gakomawo omuntu anyiize tatera kuba na magezi ekyo tebakikulimbanga nolwekyo gwe bayita omusajja mukazi ng'akunyiizizza kuba naffe tubanyiiza Lydia waliwo asinga omusajja okunyiiza omukazi I think nyiiziza mukyala wange naye sirabangako mukyala wange ate lwanga lulira mbukubanga munyiizizza these are two equals kyetwagala okusomesa abantu violence ajja nnyo buli weweeberawo patronage omu kasita atandika okulowooza nyina obuyinza okufuga nyina obuyinza okulambika n'okutereeza to put women in their place ogenda kukuba I have no duty to put Lydian in her place. No. I have a duty to love and protect my wife. Yes. As long as ndi mulamu. Ekyo nkikoza ate nkyakikola. Kakati awo sirabawo ku muntu gwe nyinako duty to love and protect ate bwe nvayo n'enkuba. Nayagadde nnyo olwaleero tulizoninga ennyo n'abasajja abagoberera programu eno n'abakazi abali eyo. N'abakazi abatuuse mu mbeera eruma Lydia until they have accepted the lot. I mean, they are like, musajja asobola okukuba ate nkola eki teba n'abakazi namwe mugyewo obusirusiru kubanga bagenda kukuba mba bakuwangaala emyaka 40 bagenda kuba bakukuba era sikkiririza bufumbo bwakwetuulako nga bali eyo bakukuba bwe by'omu nnyumba tebitottolwa nakoze video mugende mugirabe ku TikTok bayira bwe mugigoberere follow it up gyeri obufumbo obwo buli abusive naye nga musirise n'ekkanisa abali ku bituuti babayigiriza ebintu bingi ebiyigirizibwa ku lunaku lwa family life nga biyigirizibwa mu kkanisa realistically ku ground tebikola makulu sigambye byonna naye ngambye bingi ate sikoseza kagambo ebisinga obungi omanyi oluganda lwange olulimi lwensinga okwekakasa baluyita luganda buli lwe ndubeeramu nduzannyiramu nga bwe njagala sigambye ebisinga obungi naye ngambye bingi biri ku bituuti babyogera kati omukazi n'abeeraawo omukazi watu the other day bakwata ne bamurepinga the other night bamukuba oluyi the other day eriiso katono liveemu eby'omu nnyumba tebitotolwa era njagala okwogera n'abaana b'obulenzi abawangalira mu mayumba nyinayo omuvubuka gwe mmanyi teyakkiriza kitaawe yadde akatono bwe kati ekyo tebakikulimba kukwata maama we n'amukuba abasajja abatulugunya balinamu nnyo enkola egamba mbu abaana temuyingira mu bintu by'abakulu abaana tebayingira mu bintu by'abakulu ebirimu amagezi abaana b'obulenzi kaakati tubatuma nze wonna wentera okubeera the moment maama wammwe bwe mulaba nga atulugunyizibwa do not allow that time you are not fighting your father you are fighting a violent person an enemy to the family era mwe bennyini mubeere basaale mugende muloope Lydia tufiiriddwa nnyo abantu lwa cultures ez'ekisiru tusirikira ki tusirike nga bya mirembe kubanga kiki ekinneetaagisa okwogera eby'amaka gange nga everything is okay
naye ebikolebwa ku bakazi n'abeereyo munda ayina abaana abakulu. Omwana omu yakola statement eraga nti nze ne bwe mpulira taata oba atuga maama ebyo byabwe nze sisobola kubiyingirira. Omwana oyo yali mulenzi muwala. Sisobola kubiyingirira. How? Kinkola bubi nnyo Lydia, ndoza Lydia kyali kyetaaga ku TikTok kuno ng'osobola kuba comments ziri kuno nyingi n'ebimu ku bibuuzo naye nze sisobola kukola ebiri. Naye ndowooza you can find a way. Later on n'oba ng'osobola okuyambako n'obaddamu. Lydia, njagala kugattako statement kuno. No one knows for certain how many battered women there are. For example, in the United States. Lwaki najjayo United States Lydia? Mu bino byonna. Najjayo United States kubanga United States yeyo yetusuubira okubanga mbo bakyakulabirako. Naye engeri abasajja gye beefuba ku kujooga abakazi ne mu USA babakuba. Era tebamanyikidde ddala abakazi bameka abakubibwa mu ggwanga kubanga kati njogera ku nsi esingamu obugunjufu yetunuulidde buli ekikolebwa mu Amerika abantu balowooza tuteekeddwa okukikopa. Freedom eyo yonna gye byava n'ebirala ebiringanga ebyo rights n'ebirala. Mbo naye abakubibwa tebabamanyidde ddala kubanga namba nneneko. Akasinza okunnuma kaakano kagamba but government figures indicate that battering is one of the most common and underrated crimes in the country. Akagamba battering nako kakebere. Tukaweya abantu kubanga njagala nnyo abantu si kulwanga tu explaining ekintu kyonna out of context. Nkeberera meaning y'ekigambo namwe abali eyo banyi abagoberera program eno babeeramu abali ku TikTok tebatuulira kaawo. Meaning of ekigambo battering. Okay? Meaning of battering. Kikebera awo Lydia. Ekisinga okuluma ono agamba nti the action of striking repeatedly with hard blows. So see just ruyi, but battering means the action of striking repeatedly with hard blows. Mu Luganda muno mwotera okwegirisiza. Kyekiko kuwutula. Kuwutula, webale kuwutula. Kutimpula ndooza kutono naye kuwutula. Kuwutula. Ono n'agamba nti the action of subjecting one's spouse, partner or child to repeated violence. Kati nsaba agoberera programu eno kino akitwale nga kikulu. Nti abasinga obungi ne ku poliisi ng'otutteyo omusango kyokulaba abakazi njagala kubapikamu. Laba babapika mu byekisiru kanze olaba abantu babapika ne mugenda mu bitakola makulu lwaki nze sibapika ku lw'obulungi bwammwe. Waliwo ebintu ebimu nga gw'oteekeddwa okwebeereramu. Egimu ku misango egikyasinza okukaluubiriza poliisi gwe genda y'olabe ye mukazi ogenda okulopa nga baamukubye. Most cases abasajja bavayo bayinaayina. Kubanga world over gino emisango giri underrated. Era abakazi mwekolemuko embeera nga mutu nze Lydia siribeera ku radio kuno newankubadde abamu tebajja kukkaanya nange ntandika okugamba omukazi bwe bakukuba eby'omu nnyumba tebitottolwa beerayo mubeereyo mulabe bwe mukwata ebintu n'amagezi mubimale mu nnyumba. Buli mukazi yenna gwe bakuba bw'oba osobola dda waggulu ku bbaati leekaana nti nfa bankuba ne mu kkanisa kolawo akatiisa paka nga balekeddaawo okukuba. Kubanga bwe banaakukuba n'osirika n'enkya bajja kwongera. You never be happy in that marriage. Actually, okukuba nga bw'osirika kiyinza n'okulemesa ogenda mu ggulu kubanga ogenda kusiba obusungu ku muntu oleme kumusonyiwa n'eggulu lijja kukulema. Nolwekyo muve mu kusirika nga mukubibwa nga munyigirizibwa. Omwandiisi yakoze statement n'agamba kanjigiye wano. There are some figures here concerning violence. N'ezimu ku ezo ziri disturbing. Wuliriza. About 1 in 22 are victims of abusive violence each year.
we bakolera research eno mwaka kyogo mwaka gya 1998 which is not very far by the way. Yeah. Okay. Nagamba nti about half of battered women are beaten at least 3 times a year. Ekigambo battering betuba twakitegedde si kusindikako muntu na lugalo. Battering betuba twakitegedde si kuyisaamu buyisa luyi naye kukoona kukuba kusamba amavivi bakuba abasajja bakwata abakazi ne babakuba amavivi mu lubuto ne babanyiga amabeere ne bakwata ebiti ne babifumitika ne babiteeka mu mbugo. Kigambo ekyo nkyogera naye nange kyannemu Abaganda oba lwaki zibaziyita nazo mbugo. Bayirawo oli ajja nnyambeko ntegeere lwaki baziyita mbugo. Embugo zengoye zengoye lwaki baga nti nagira mu mbugo z'omusajja era ziba mu bakazi bokka ekyo kiribeera kirala. Kakati njagala Lydia omuntu ateebereze statistics zino ziraga nti about half of the battered women ku bakazi abategeerekeseeko kubanga abasinga tebategeerekeka babika naye ku bategeerekeseeko amakati half of that number bakibakolako emirundi egitakka wansi. I'm not saying esatu gyokka but at least baba n'omusajja oyo abawuttula emirundi 3 mu mwaka obutakka wansi wa mirundi 3 giyinza n'okuba 10. Nearly ulira kana akalala statistics njagala nnyo ebintu ebirimu okunoonyereza. Nearly 30% of murdered women are killed by their husbands or lovers. Inti ebitundu 30 kyenkana ebitundu 30 ku buli 100 ku bakazi abatemulwa batula abaami baabwe oba abaagalwa baabwe ne babatta. Abaana ab'obuwala abagoberera programu eno mu programu eno nze ne Lydia tulina okusaba mukozesa amagezi gonna mwegayirire Katonda nga tonnaba kulayirira musajja otegeera olayirira kiki. Abakazi bangi abali eyo abazaala abaana ba Lydia ffenna tumanyi omwana. Lydia, can you imagine ng'omuntu omulala akwata omwana wo gw'ajja mu bulamu bw'ensi kubanga ye awulira alina duty to put this woman in her place. Abantu bano kati kwakuguna omulembe bakyakikola lwa traditions zaabwe oba kakati bakikola lwa kuba balalu. Are they mentally ill oba bakikola lwa kuba balowooza kyabuvunaanyizibwa mu bo? Abalalu bangi abali kangamba abantu abali mentally ill bangi naye ng'ate tebakuba bakazi. Not all forms of mental illness zitegeeza kuba bakazi. Naye sitaani mu ngeri y'okujooga abakazi okuviira ddala ku ntandikwa n'okutuusa olwaleero yaddira abasajja n'abawalu superiority. Superiority y'omusajja Katonda gye yali atuwadde yali yakulembera amaka gaffe mu bintu by'amagezi, kwagala bakazi baffe, kumaakuma baana baffe, kukulembera mu kutya Katonda. Amaanyi g'omusajja bwe tugasuubira okugalabira si mu violence. Nolwekyo Lydia, the biggest problem here si nti tudiringa n'abantu balwadde naye ekimu ku bintu culture byekoze. Era nze Katonda ndi mwebaza obulamu bwange bwonna yampa omuwala nampa n'omulenzi. There is no difference between them actually. Many times I even forget. I know bonna equally. David, very important child of mine. My girl, very important child of mine. Naye tuva eno mu society waka nga tusolobyamu omwana omulenzi gwe basooka okugulira eggaali. Ani akugambye nti amagulu g'omukazi tegavuga ggaali? Omwana omulenzi gwe tusooka okuyigiriza emmotoka ewaka, gwe tuwa ku ssente ewaka. You know, ne bw'aba talina magezi ali guaranteed agenda kusika. Omuntu okunsikira oteekeddwa okuba nga ddala osobola okusikira bikongolo n'otuula nga ndi convinced nti boddawo basobola okukulaba. It's not birthright tekuwa guarantee nti olina okunsikira. Never. Nsikirwa alimu magezi. Wano waliwo gundi waliwo yali ani yali saba minister sijja kumwogera kuba sasa birukusa banganda ze aleka yava mu bulamu bwenzi. Yagamba nti nza jjo kunsikira mwana wa bwala. N'olwokuba tukyalina amaalo nza gonga yita maalo.
Omwana omuwala bw'aba yategeera atukulemberemu kakulembere lwaki okisa salala omuntu atali n'amagezi akiri nkya n'asikira omusaayi famire yonna n'agiwunzika n'agisuula wali naye ffe tubireeta society egulumiza omwana w'obulenzi kati mugenda okugenda mu maka amaka gatambulira ku dictates ez'omusajja omusajja yasalawo banaazimbawo ennyumba omusajja yasalawo bagenda kukola bizinesi ki kiwa equals sit down omusajja olungamya amaka go owulirize mukazi bo amaka bwe gatyo amaka tugafudde nnyo ekintu ekikaluba nkadde waliwo abansoyasoya wano naye njagala obawo essuubi kituliko kino ekya violence tuli ku mukyala saawa eno tujja kwogerako ne ku mwami naye era nga bwe mbawo essuubi kino njagala basooke bakitegeere nti violence asinga ali physical akolebwa abasajja tebasuubira nnyo essuubi ey'amaanyi lw'enjoka era enkya okunoonyereza kwonna tekunsapootinga kuvaayo kutulaga nti waliwo evidence nene nnyo nga abasajja bakubibwa abakazi sigambye nti waliyo nti teriiyo yadde naye Lydia bw'oba watusimbisizza layini mu kanisa mwabagenda okusaba aba Seventh Day abanaasaba enkya nammwe abanaasaba ku Sande genda ng'obuuza abasajja 10 obagambe nti owange when was the last time omukazi olwo yakuba oluyi so naye kyenyagadde just kubategeeza nti ojja boogerako mu katundu baddamu kumaanyi eno kubanga bagamba nti naffe n'abaami nengamba wana nebagamba nti tujja naye kituufu ekyamazzi bamutegeere nti ekigambo ky'okutulugunya n'okukuba mu bufumbo abasajja be bakikola ku bakazi okusinga kyova olaba engeri gye mubikola nga nammwe mwekubira mu kubikola nange eno mpulizentinga bye mwekubidde nnyo mu kutulugunya temukkiriza kutulugunyizibwa naye mwe mukola mutya mutulugunya kazi abatulugunya si bangi so leero si kutulugunya kw'abakyala naye nako tujja kwogerako nedda nga abakazi si be batulugunya naye abasajja kati twogera ku basajja kuba be basinga n'okikola actually percentage eyaabwe enneneko ddala wano omwandisi yagambye nti in a national survey, listen to this, very disturbing statistics. In a national survey, about 1 in 4 wives and 1 in 3 husbands said that slapping a partner was at least somewhat necessary. No more or good. Mbu, bwe bakola okunoonyereza mu ggwanga lya Amerika nno gye mulowooza obutegeevu ate nga k'okuba ekituufu mu bino ate bo bategeera otusingako. Bakola okunoonyereza abakazi abakyala abafumba mu maka ku buli 4 ne mu basajja 1 ku buli 3 bava ne bagatya mutuufu okukasuka ku luyi olwo weesanga nga kyetaagisa nolwekyo kyo kitegeeza nti okukuba n'okutulugunya bye bintu ebibeerawo ate nga society mpola mpola egenze ebikkiriza. Unfortunately ababikkiriza ababyagala bibeerewo abasinga kubo basajja be babikakaatika bibeerewo. Why? Bosi be bakuba. Kyovudde olaba abasajja bakozesa nnyo statement nawe Lydia gy'omanyi ng'egamba omukazi ankuba atya. Omusajja tagamba nti bankuba batya naye omukazi ankuba atya. In other words, beetadde mu mbeera nga bo basobola okukuba naye ng'omukazi tasuubirwa kola ki? Kumukuba. Kangatteko katono wano. Engeri gye tulabamu abakazi bano abali battered, abatemulwa, abakubibwa, early studies okunoonyereza okwasookera ddala kwalaga nga mulimu ebiva mu ebyo naye nga biva mu characteristics, personality characteristics, engeri y'abantu n'engeri gye beeyisaamu. Kakati okunoonyereza okuli recent ne kujjayo ebirala ebisingako kaawo. Gamba abakazi bangi nga self esteem ntono obanga batulugunyizibwa nga bakyali bato batera nnyo okugwa mu butego bw'okukubibwa. Ke kali ke nayogedde Lydia, abakazi beebereremu obwase kibotta obuyitiridde. Omusajja omu omujoozi buli bwe yakubanga omukazi ng'engeri gy'amuvaako aleme kumukuba bwe yasiriikirirangamu n'atuula mu ntebe
omukazi alina kujja n'afukamira n'amwebaza. Ompulidde? Okola kyo kumukuba? Najja, you can imagine. Embeera bw'eti eyinza n'okutta omuntu. Omanyi nti Lydia omuntu ayinza okufa. Nojja, amukubye, amusambye, ali mu pain, ali mu maziga, omukazi najja mpola mpola. Okwewala a second beating. N'afukamira. Lydia kyenjogedde kyentegeezezza. Ekitabo ndowooza bwe nakijjukira nakireeta. N'afukamira ng'akyasikondoka. Sebo njagala kukwebaza neyanziza nnyo neyanzege ng'amukubye. Kakati abakazi abali eyo kyatuleetesezza ebintu bino. Obwase kibote mubulekeraawo. Mukazi obwo bunnakapanka obumu bwalogadde abasajja. Tebakyabukuba. Okakuba naawe n'omanya nti buli bw'okakuba oguddewo sematala atagenda kukoma. Omusajja buli bw'alowooza ky'anaayitamu ng'akubye omukazi n'agamba omukazi alina kukola ki ekituufu. Buli mukazi asabe Katonda amuwe ekyokukola. Naye nze kye ŋŋambye teekawo kuki ku mbeera. Ne bakukuba ne bakukyusa ne bavuunula musiru. Ate oyinza okugamba nti kanteekawo embeera kati for instance nzije ndowoozaako nti nange ne mmukuba. Sajja n'agamba kasita omukazi ankoonako mmukuba mulagidde nti takiddirangamu ddala. Ekimu ku byempagira nze ndowooza nnyinza obutawagira kukuba. Nakweddiza. Newankubadde era mukazi bw'akwatana naye n'asawukayo kyasawuseeyo n'adduka n'agenda okuloopanga naye alina wamutadde. Kaleko kyenfunye ekisooka nti yeetaaga okuloopa. Okuloopa kwe kukulu naye naawe bw'omuteekamu kw'omutadde. Emisango emiroopa nti nagyo girwawo okukolwako. Omusumba omusanga mu layini ayina abalala n'akujuliza wiiki ewedde n'oddayo ne kikukuba. Mukadde okimanyi nti no some people reason nti omuntu watuukira ku level y'okubeera nga alina okugenda okuloopa bbaawe oba mukyala we kimulabikira ng'amaka gano agaweddewo. Anti awo abasajja bwe baabateeka n'ayogera ebintu byaffe nasinkana ekisajja ekimu ekisirusiru. Nze mukadde nkubuulira byonna byandibaddewo naye keyandeese wano. N'ayogera ebintu byaffe kye bamubuuza ebintu byammwe byalimu okukuba n'okutulugunya mwabiteesaako ekyo nakyo kikimu ku bintu ye yaloopye kyakkiriza ekitali kyammwe. So is there hope wemala okweroopa mu mateeka eyo nawa? Hope eno baba bakyeyagala muba musobola okuddamu. Kambuuze hope eri ludda wa nga leero kyakoze n'enkyagenda kukikola kubanga amanyi ali covered up era amaka mangi kankutegeeze gayita mu mbeera eziri nasite embi ennyo kubanga tutya tukuuma kitiibwa kyaffe. Wali no bano bannaddiini basimanyi tulina obuweereza bw'ekkanisa okujja ogwo okuli mu maka agafaanana ago tutya bwe banaatuwulira nga twarwanye bajja tujjako obukulembeze. Omulimu gwa mukazi wange gwakola omwami wange omulimu gwaliko kati engeri y'okukuuma ekitiibwa kyaffe ebyo byonna mbivumirira ne sekuvumirira kubanga nga tonnaba kulondebwa kubeera musumba tebannakulonda kubeera mukadde wa kkanisa simanyi mukulembeze wa biki reverand bikoze bitya osooka kubeera muntu. Actually mu America Lydia ndabo ina kyoyagala okwogera naye kansoka ompiseewo kano. Ani bw'oba olina kyoyagala okwogera nkutegeera kankutegeeza ekigambo kino Lydia. Mu America bagamba eggwanga lyabwe lyazaalibwa ku freedom eweebwa Katonda that nobody can take away from Americans. Don't mess up with an American. Baamuyigiriza ne bamutegeeza eddembe Katonda lyakola ki? Kakati wano tulirwanyisa tutegeeza omukazi nti ateekeddwa okulwanirira eddembe ly'amaka naye tateekeddwa kulwanirira ddembe lye. Kati omusajja n'aba n'amaanyi gonna ali well protected. Abasajja mwenna abatakola bintu bino mulina emirembe era mmwe era abo bojja kubalaba ojja balaba boonaata amasimu wano. Abavuma bikongoolo abanyambalira babeera bakubi b'abakazi. Bw'oba tokuba mukazi omukazi talinaako ki buzibu kubanga ffe bino abamu bituluma tuzadde abaana ab'obuwala nga ngaliizi wange okeera enkyomukuba. Omukuba otya tusobola kubanga ono Katonda akuwadde amagezi okusobola okulizoninga naye just like kankweka ekyokulabira ku katono. Lydia bwe nkyankalana ne musajja munnange tetwekuba mangu obwongo butugamba nti bw'onaakuba Kasimu ajja kugolokokerako naye olw'okuba omukazi physically manya ali disadvantaged omubuukira amangu kikola kitya? Lydia olina kyoyagala okuyisaawo. Kyebadde mbuuza kiri kimu nti
omuntu singa kikola twatanze n'ekigambo ignorance omusajja akikoze omulundi gumu bwe guti waliyo luumu y'okukirekayo nnyo baba mubagamba omusajja kasitaba nga kasita kubako oluyi lumu bwe luti mwana wange ne batulagira awo okukola biddako but is there a room y'omusajja ono okufuna amagezi gano ge twogeddeko n'alekayo omuzi ogwo olw'okuba kakati abakazi tubasaanudde ate abamu bawulidde koola eno ng'eri strong ate by the way njiddamu ebisajja ebyo ebizze nga bibakubakuba okumala akaseera nga sinaddamu kya Lydia mugende mu biwawaabire w'abasumba mugende mu biwawaabire w'abafaatha barevulandi mutandikire ku eyo leva naye olw'okuba abamu gye muloopa nabo bakubi kakati simanyi olaba society okumanya omukazi yeetaaga nnyo Katonda era Yesu bwe yajja wano ye yakima ku mukazi oyinza ogenda ew'omusumba ng'ogwo omusango tagulaba talina na moral authority gutuulamu kuba naye owewuwe amuyisaamu empi amuteekamu enkokola kyokka gy'oleese omusango kyova olaba Lydia naddala mwe Lydia kati gwe kanjogere naawe kuba nkulaba mwe abavuddemu mu society mulina emizindaalo mwogera mulina abantu mulina ababafolowinga muveeyo mulwanirire bakazi bannammwe muteekeewo embeera Lydia nga tunabakusazaamu esobola okukumaakuma abakazi bano mubawe enkola eyambuka kati nga wano nogamba nti abakazi abayinza okuba nga musobola okujja wano mbafunira looya nyina mukwano gwange mubikyala Violet kanso mulamba kati ngabo bakansa abaana bafaaba abalungi abasomye obwa looya Violet Kigungu batera n'okubeerako kuno n'omwami we ku programu mbatumiddeko tubakwate tubaleete mutuuze mu nsonga zino abasajja bateekebweko akazito kubanga omukazi bw'otaakikulemberenze nze nkwadde ekyokulabirako ono omukazi jaddukira ewa Reverand mwennyini naye mukubi w'abakazi ogw'omusango agenda gutuulamu atya anaayamba ki kati mukadde olumu abakyala okugenda okuloopa kyetugambye ekyo olumu kireeta ddala amaka gano okuggwerawo ddala omukyala ono tayinaayo maanyi oba amagezi mu ye gasobola okusitopinga bbaawe okumukubanga Lydia kankugambe ebigambo bino singa bakukubye mulundi gusooka ne mutuula ne mubiteesanko ekyo kirala naye ekintu violence eri repeatedly done kagoggo nakukuba bakola batya maka ne gasaanawo ebyo bye mutera okutya mbu amaka gajja waliwo amaka agamu agaliwo nga it is better gaveewo omanyinze that's how I look at things in reality muliko ebyo naaloopa maka gajja kuggwawo naye nga mu butuufu agamaka n'eggulu lyennyini lyateekako dda signature nti singa gavaawo kubanga tegakyalinamu kifaananyi kyakuweesa Katonda kitiibwa efuuse ddwaniro lya sitaani abaana balaba ekifaananyi kibi maama waabwe ajogerwa naye kakati gwe omukazi you are holding on byomunju tebikola bitya tebitotola n'olyoka okuza abaana abali violent actually amaka ago be gasaanawo nga mwakazaala omwana omu ne mugenda mu maka agalitegeerekekako better awo tulifamia clinic program Lydia katono mmaizere ka statement kano kali brief tokafaako nnyo ekigambo esteem n'okukendeeza okukubibwa n'okujoogebwa bintu bikulu tosobola kuba na esteem n'osirikira violence luli abakazi bino mubiveeko ebyekisirusiru busimanye ebyomu nnyumba tebitotolwa bwe biba tebitotolwa lwaki ebirungi tubitotola ebyomu nnyumba bwe biba tebitotolwa then twandibadde naye ebirungi tubyogera naye ebibi have the esteem to step out. Don't be violent, by the way. I discourage omukazi to fight back. Yes. I discourage omukazi okwesasuza. Naye ekintu kyensingera okudiscouraginga is to keep quiet. Mugenda abasumba bangi nnyo, by the way, si bakubiba abakazi. So tunakogenda abasumba baba 7th day bombe kakasa abasigadde nyinza obutabamanya. Naye abasinga kuba aba 7th day. Sigambye bonna. Abasumba, yes. Naye ngambye abasinga, underline Oluganda lwange. Abasinga tebakuba bakazi. Ate bw'oba omumanyi nnyo ne bw'aba waba 7th day ng'akuba abakazi toloopa y'ogwo musango kuba tajja kugusala. Kati noonyayo abantu abalala, noonyayo omukadde w'ekkanisa. Ate ne bapoliticians tubeeyambise. Nze sikiririza mu bantu b'ekkanisa balowooza nti buli musango baguloopa mu kkanisa.
waliwo emisango egyo nga gyetaaga kutwala ku poliisi purely. Bwe okay. munaabitwala abasimanyi kyakibboodi etandika okuzanyiramu ebyo temanyi kyakibboodi emanyi byakubuulira njiri kyakibboodi emanyi byakugatta bagole kakati emisango ng'egyo egya violence police case kabisa. So it's police. Mugende ku poliisi munoonye ba members of parliament kati bino ebya poliisi ebimu si bonna biyayeyaye bivuba emisango kati bw'olaba ng'omusango ogututteyo nyamba kola kino ba members of parliament bano olwokuba baagala obululu awo bastepinga in naddala abakazi mwenna be bakuba be bajoga kano kaseera kakuvaayo wano wooviirayo n'odduka mangu owooyo anoonya obululu nga nti bannange enfa ekyakabi ojja kuddukirako yennyini akuba abaki abakazi kale katonda naye gende wa women member of parliament ajja kuyambako tuvumirira okujoga okukuba oba mukazi nga yakuba omusajja naye abasajja be bakuba mwenjala bawa namba yange mukadde mbadde nsaba abasajja bano tobabuvuba onoba ofunye olunaku yogera ku ngeri abasajja gye batulugunyizibwa gye bakubibwamu.